Coming up, Dr. Saava, engoma lwaki EYUUGA? Engoma ya Buganda okuyuuga bakatikkirwa ababadde mu Buganda be baleeta engoma ya Buganda okuyuuga bakatikkirwa bonna ababaddewo tebaagalangako ngoma ya Buganda. Dr. Saava, nze njogedde abantu bakulaba ku ate nga kabaka ate kundaba bulabi bamanyi ndi mwana wa mumbe Jagasankinzi yanzaala banaŋŋamba ti si yanzaala. Osinziira ku kyogamba nti bakatikkiro be bakola ebintu anti kyekyo kyengenda okwogera kankutegeeze jjajjange kabaka jjajjange yattibwa Katikkiro Mukasa jjajjange Bemba ne bamuyita Bemba Musota Katikkiro yakireeta atya nga ayagala atwala obukulu. Bakatikkiro bonna bayayana anti nzijja that's one. Jjajjange Muteesa 1 okufa kwava ku Katikkiro. Wena abatulaba ku Brown Skin Events tuli ku mboozi eyaddala n'abantu abaddala, nze ne Douglas Kesegawa wano ndi ne muzeeyi Dr. Saava ono nno munnamawulire sinakindi nno aludde mu administration y'Emmengo era ebya Buganda abitegeera bulungi. Mwena mubadde mulaba obubaka obadde butambula ku mikutu migatta bantu sinakindi ne mainstream TV radio n'empapula z'amawulire abadde Namibia ebifaananyi bingi biyitinganye ku mikutu migatta bantu bangi boogedde ebigambo lwaki kabaka ayambala bwatyo lwaki bangi buli muntu kati yafuuka munnamawulire kuba buli muntu alina smartphone yafuuka munnamawulire. Bannange kabaka afuuse kyakuzanyisa sinakindi kabaka abantu batandise mukolamu content sinakindi twatandika ddi okuyisa amaaso mu Namulondo tetuganye twagala okumulaba naye olugaayo tuliyisiza mu Namulondo neera olugaayo ne tuliyisa ne mu Katikkiro. Lwaki engoma EYUUGA? Dine Dr. Saava. Dr. Saava katulambulira ensonga eno kuba y'ensonga enkulu emuleese ku mutimbagano guno. Dr. Saava, engoma lwaki EYUUGA? Engoma ya Buganda okuyuuga bakatikkirwa ababadde mu Buganda be baleeta engoma ya Buganda okuyuuga batya ate okujjako omuntu omu nja kumwogerako gye tujja mu maaso gye twakweka mayanja nkanje naye bakatikkiro bonna ababaddewo tebaagalangako ngoma ya Buganda. Dr. Saava, nze njogedde abantu bakulaba ku ate nga kabaka ate kundaba bulabi bamanyi ndi mwana wa mumbe Jagasankinzi yanzaala banaŋŋamba ti si yanzaala. ndi mwana wa Mulangira bagambe nti bangabayo. Osinziira ku kyokwogera statement bwetyo nti bakatikkiro anti nze nnyini bannaava ne basaava nze Muteesa gwe yasitulako mu ngalo nga n'omwana wa mwannyina Jimmy Saava oyali omulogo w'omupiira yatandika express tiyamusitulako kuwa Lwantale naye nze Wagasankinzi nze gwe yasitulanga era nga bw'olaba siri mu mikono gya Muteesa ng'afulumye olubiri naye mbw agenda kulambula lubiri tatata nga mbeera wano. Engoma lwaki EYUUGA? Bakatikkiro be balina obuzibu nga Ssaabasajja kabaka yabalonda. Anti nkutegeeza nze nfiiriddwa abantu 5 naye akafiirwa bakabaka 4
ng'abataye Katikkiro. Dr. Saava. But please, don't be surprised. I'm telling you the truth. Era nja kubategeeza teri agenda kuwakanya kyange mu nsi. I'm explaining in a mature way. Osinzira ku kyogamba nti bakatikkiro be bakola ebintu. Anti kyekyo kyengenda okwogera. Kankutegeeze. Jjajjange Kabaka. Jjajjange yattibwa Katikkiro e Mukasa. Jjajjange Bemba. Ne bamuyita Bemba Musota. Katikkiro yakireeta. Atyo. Nga ayagala atwala obukulu. Bakatikkiro bonna bayayana. Anti nzijja. That's one. Jjajjange Muteesa one. Okufa kwava ku Katikkiro. Njagala omuntu akubira essimu abiwulidde ebyo bwe ndikomawo agambe nti kino nayogera kya bulimba akinnyonnyola. Ndi mwana wa munda. Era ebisingayo gwe ababimanya ab'omunda eby'omunda. Kankutegeeze Katikkiro jjajjange Mwanga yattibwa Katikkiro Saapolo Kaggwa. Jekisingiri jjajjange ne Mugwanya ne Mukasa be baamutta. Naye nga lwaki bonna bakola ebintu ate ndeka nkutegeeze. I will tell you. First listen, kyenjogerako. I want to make it mature. But it's a very strong statement. Okiraba? Teri agenda kuwakanya kyange. Be batta Mwanga. Ne bamuteekako nti yattani abasomi. Eyo sijja kgendayo nnyo kubanga kiwanvu. Naye ngambe ye yatta. Ne bamutta ne bamukalirira emyaka 7 n'ekitundu esesiriizi. Saapolo Kaggwa. Nga bali eno bo beegiriisa. Yeha! Saapolo Kaggwa n'ateekako omuntu atali Muganda. Yaani oyo? Otegedde? N'amuwa ekitiibwa ekinene ennyo ekya Buganda. N'alinnya. Nabuuza Ssaabalangira mugamba erinnya eryo tulirina mubalangira. Nga tikubanga zino nategeezebwa nnyo Dulisha Namaganda ebintu byonna. Azaala Muteesa. Kubanga be bantu benkulidde mu ngalo. Otegedde? Tumulina Mukamuwanda. Taliyo. Tulina erinnya Kamuwanda Mbalangira. Eyo kikola Saapolo Kaggwa. Ne baluka omuntu atali mu mbejja ne bamuteeka ku kitebe ekikulu ye n'alinnya. Olaba Katikkiro. Oli mukundaga buufu lwa Bakatikkiro batya bwe balwanyisa eŋŋoma eno? Bebo bennyini. Katikkiro atalwanyisizza ŋŋoma Mayanja Nkangi yekka. Naye abasigadde bonna balwanyisizza eŋŋoma. Kati njagala otulaga obwange katubukyusa otulage. Ono aliko Katikkiro ono. Nzija. Kubanga abantu bajja kugamba nti nayogedde bya Nankani byanjwanjwa. Otegedde? Martin Luther Wamala oyo kitange. No, si kitange jjajjange kubanga lwe lunyiriri lwaba kitange. Okiraba? Martin Luther mwannyina Maaso twabazaalibwa abaana aba babiri. Twa ne Kagolo ono nali Obwakabaka. Kagolo n'agenda awasa mwannyina wa Martin Luther gwe bayitanga Maaso. Oyo yazaala maama. Si maama kubanga fe abaana Saava ne bannaava tetubeera n'abamaama.
mubeera n'abakyolo tubeera n'abambejja kubanga temuzaalibwa abeera ne maama abazaalibwa yazaala omumbejja agasankinzi eyazaala agasankinzi eyanzaala mwanyina mante nduuza nsibirwa era nsibirwa kyeyava ali akubwa akatekero alwa akubwa akatekero kubanga yali yegiriisa embuga kwe kuwangaalirako that was the purpose so njogera byemmanyi ndi wa muli munda bwe ŋŋamba ti kisingiri gwe baatuma okuleeta kabaka Mwanga yagenda ne busente bwe yatuuka accessories yagula nfudu bw'atuuka Nairobi amagumba bagatadde mu gali okugaleeta ekyafuluma ekiramu zaali nfudu kyova alanga wali awaffe bayitawo mu nfudu Mwanga yaleeta magumba ng'amaze okufa nga yafadde emyaka 7 n'ekitundu Katikkiro tageze awo mu kiseera ekyo we twafunira kabaka ow'ekikwangala Sir Daudi Chwa si bwabeera ku bwa Katikkiro manyi ku bwa kabaka tambuuze kabaka abeerako ng'akoze emikolo Daudi kyali wa kikwangala yali wa kikwangala okusooka ate yabika akabugo ekifuula kabaka wa Buganda ki okukuyita kabaka tomanyi ndoza kankutegeezeewo osobola okututegeeza n'abatulaba kankutegeezeewo kabaka bw'ava mu bulamu bw'ensi eno abeera kabaka era eŋŋoma zivuga okiraba bazimba ensiisira ekkomera Obuganda buzimba ekkomera ne buddira abalangira bonna ne babateeka mu kkomera ne babasibira tetulina kabonero kabasumulula okiraba ono gwe tugenda okuwa obwakabaka agenda okulya obwakabaka tumuteerawo akawaganya wanaayita atoloke obulangira bwabwe abuleka eri taba mulangira abalangira bali mu kkomera kakati basumululwanga era kabaka kyava taba wa kika kyabwe abeera kika kya nnyina obulangira bwabwe twala ekyo abuleka eri mu nsiisira abalangira n'okutuusa kakati omulangira abeera mu kkomera tetulina kabonero kabasumulula kankuzeeyo katono Daudi Chwa gw'oŋŋambye Ssekabaka abeera ati ow'ekikwangala nga yazaala muteera sooka olinde eyo genzija topapa okubeera kabaka oteekwa kuwagula nsiisira eri nga bakuteereddewo engeri gy'onoowagula ki ensiisira you understand bw'ofuluma mu nsiisira bw'otumamala ofuluma ogwa mu mikono gy'abantu aba naava ne basaava ne saava abazaalibwa abambejja bw'ogwamu bw'otubekka ne bakuggyako ebyobulangira byonna biri ebisiraani byonna n'obireka mu nsiisira oteke n'obugoye bwononona obubakanyugira obubugo obubaawo kyova toyitibwa mulangira okiraba kaakati saava ne naava ne batandika okwera wonooyita n'odduka mangu we bategesa akabugo n'okajjawo ate ne bakwerera ekkubo otuuka wali enjole ya kabaka ngae bakuyigiriza n'obika kabaka akabugo
ne muziika wa Jjuuko gwe muziika omulangira olwo muziika omulangira Jjuuko obwakabaka ono abututte okiraba bano abakulu b'ebika tebaliiyo abo bakuna ojja kubalaba we bajjiramu oli mikono gya kabaka abeera mikono gya Saava na Naava ne beera ekkubo bwe beera ekkubo bagenda balyera amaze okubika akabugo n'atuuka wali engoma zonna nga nvuunike gy'asooka okuvuunula yebeera engoma ye kojjange Muteesa yavuunula engoma nga bagiyita kabaka batte kabaka tatta kabaka bw'afunuma olubiri evuga emirundi egi Obuganda ne butegeera kabaka afulumye bw'ayingira evuga emirundi egi engoma zonna zibadde mu lubiri ne zivuga ye security ya kabaka enkeera kabaka nga tumaze okufuna kabaka Obuganda bufunye kabaka abo bonna bepanka mbwa balange tebaliiyo basaava ne Naava be baliyo anti nzija njagala eggwanga beere machuwa I'm talking in machuwa way era njagala nnyo nampakanya aleetewo akake nawe oleeta ebibyo lwendijja ng'ogamba nti wano baakuwakanyiza oba si ekyo muleete wano neyeeyoleka eri ensinga bwe neeyolese otegedde we are talking in mature one the excellent way including excellent administration not lirism pleasing I'm not a pleasing person naye abakulaba ku lutimbagano luno gaggadde nga balaba ebintu by'ofulumya nga bizibu kuholdinga oba bizibu kulera okiraba bajja kumpereza sente epandiika ekitabo tewali buzibu kati tuddeyo okwegamba nkutegeeza wali batika okutegeerawo kabaka enkeera Saava ne Naava beera okuba omwana ayita n'agenda mu kifo wasanga abasajja nga batudde abasajja abo ne bamwaniriza ne bamuwa entebe n'atuula awo wajja erinnya erya Ssaabasajja alijjaawo onfunye bulungi olwo n'ayitibwa kabaka Ssaabasajja abalikogonaizinga nti ye kabaka be Saava ne Naava abamukulembedde okubika akabugo bebamanyi kati Dr. Saava atulaba ku mutimbagano guno ayagala okumanya twogere ku Muwenda Mutebi Ronald Ssaabasajja nzija katono tusobole okulambulula obulungi ensonga zino abatulaba eyo mu nsi zonna ez'enjawulo basobole okukitegeera Muwenda Mutebi nze neewuunyiza nnyo okulaba ng'abalangira bagamba ti muganda waffe ffe tumanyi gyali you understand bandibadde bateekeddwa kwogera batya si muganda waabwe emirundi egi ebiri ze Dr. Saava nze njogera ndi mwana wamubejja agasankinze nze Muteesa nze gweyesitula abo si baganda be bakyolwo oli kabaka kutegezeza obwakabaka kakati kibaganda okubeera baganda be kiri emirundi egi esatu onompa ekiseera nsobola okunyonyola otegedde tewali amanyi Mutebi mu nsi yonna abamanyi Mutebi tusigaddemu aba babiri nze ne Margaret Odaka kikyogezako tegeeza anti nzija kyekyo kyentegeeza ffe tumanyi Mutebi abalala bonna bavudde mu bulamu bw'ensi eno
5 okifuna nkiraba Muteesa tu ebintu ebyo tuliba tubyogerako mu program gye tugenda mu maaso oliraba nti the Holy Spirit yatuulanga na Muteesa tu oba kabaka bonna twali tulabi Muteesa tu bamuwaŋŋangusa mu Buganda mu 1953 otegete mu Buganda mu Uganda mu East Africa mu nsi zonna eziri mu Commonwealth ng'olupapula lwa passport lutujjuza lubeera lumu lugamba all Commonwealth countries except South Africa nga tewali muntu akkirizibwa kugenda mu China wa mu Bufalansa whatever kubanga teziri mu Commonwealth era tewali muntu ayinza kutugamba ku mulembe ogwo nti yagenda mu China some sort of like that. That is unmature information. Passport wagijjawa Muteesa tu bamuwaŋŋangusa bwagenda mu Bungereza yasangayo Margaret Kavuma kakachayita gubayita Margaret Odaka Margaret oyo nga bwe bwasoma ne Sarah Kisosonkole e Buddo okifuna era bwatuuka e Buddo manya e Bungereza n'agamba n'awoomerwa Bungereza n'asala amagezi mukwano gwe ajjewa e Bungereza bwatuuka e Bungereza amagezi ge baasala sigamanyi n'alinnya ennyonyi n'agenda mu Bufalansa asoma Olufalansa ke kakojo ke bakozesa ak'amaanyi n'obwa Red Cross Sarah Kisosonkole azaala Mutebi tera agenda kuwa information eyo okujjako nze ne Margaret ki era batono kati teri kyobo kiri Dr. anti njagala tulambike bulungi ensonga zino atulaba oli n'omwami Dr. Saava oli Dr. Saava oba ne Dr. Saava kimala Saava kimala kubanga omwana wombe tabeera mwami ate tabeera konalebo ebyo byabakopi byabakopi nze neyagalira nnyo mu atulaba ku Brown Skin Event nze Douglas Kesegawa nga tulina abantu abaddala n'emboozi eyaddala ndine Dr. Saava ali wano atubuulira ku Buganda tugenda kutuuka wali omusingira ddala okwagala manyi we nawe amatu we mugateze lwaki engoma EYUUGA nga bw'ayogedde nti bakatikkiro be bavaako Namulondo Okuyuuga era kirambise bulungi n'asooka n'atulambikira n'ebyafaayo bulungi nga mubiwulidde katugenda kudda ku katikkiro aliko ne kabaka katikkiro aliko nsobi ki zaakoze Namulondo okulebwera nga EYUUGA kuba Abaganda bangi kati bamukubamu ebituli bagamba nti bino si bigambo byange era si bya mutimbagano guno bagamba nti akwatagana n'abantu abalwanyisa engoma bituufu si bituufu Dr. Saava kasooka atulambulule ku nsonga eyo Dr. Saava katikkiro ono aliko engoma ayina engeri gyagirwanyisaamu oba akwatagana n'abalabe abataagala Namulondo bakatikkiro bonna sirabangayo katikkiro ayagala Namulondo okujjako Mayanja Nkanji kera ayagala Namulondo nja kumutegeeza nja kukyogera kubanga nze namulwanirira Katonda aliko bonna tebaagala Namulondo oyo osinziira ku kyokwogera nti anti nkyengenda okwogera tayagala Namulondo kyenjagala okwogera tayagala Namulondo era talina kabonero kalaga nti ayagala Namulondo naye atakoledde Obuganda abukoledde ki Masengeri yawa gizimbye emisinde gya kabaka gikwata kyakubiri mu nsi yonna soko olinde ebyo bya pleasing
tuli kukwagala. You are a journalist, you have to understand the point where we are. Nyata wangaliddeko ebyo byokwangalirako birala. Sapolo Kagoti yawangalirako se yatamwanga yawangalirako. Hey, so what are you telling me? Jedu wa munda Kabaka yamukwasa Ddamula Nsubira alina n'obuyinza okubumujjako si bwe guli. Kankutegeeze Katikkiro talina buyinza mu Buganda ng'ayogera ensi neewulira. Nze kaakati nayogera ensi neewulira ekitegeeza kye yinza okwogera ensi neewulira nga naye nga I'm not with you. That's what we call in English pleasing words. Zekyensoka naga nti ebyange biri machuwa. Dr. Saava okkiriza nti Katikkiro takoze. What was his contribution bwe nali nfaabina ku kyo? Yali tannazaalibwa? Olutalo saalulwana nzeka. Katende Professor Katende n'agamba nti nja kutwala mu lukiiko oyogere. Mu lukiiko nekisangibwa nga siyinza kuyingira mu lukiiko okwogera. Kwe kumuwa information n'agyogera. What was his contribution? I really can't tell. Kambuze. Charles Peter Mayiga talina kyakoledde Buganda. Tokiraba gwe nga Dr. Saava omutunuulizi w'ensonga za Buganda. Nze sikiraba. Lwaki tavaako? Kubanga n'amasaza ne Kasubi yamulema okulongoosa n'alimba abantu nti musimbe ebinankane nja kutema emmuli. Otegedde ezinaasibwanga ku lubiri. Naati yatugamba bw'ati n'agamba tekinologi gwatadde mu masiro gano abantu nga bwe bagamba nti tegannaggwa musonze ssente zammwe abalaze standard kwe gali ga mutindo gwa nsi yonna n'okunoonya ebintu ebyasimba amasiro ago eby'ennono bizibu kufuna. Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atyo bw'agamba era omulimu gugenda mu maaso guyinza okuba gusoobyemu naye n'ensonga yazituwa. Kaakati njagala okutegeeza bizibu okufuna kabifunyeewa era abijja mu Buganda mpola mpola. Ate oba abijja mu Buganda ate biba bizibu kyokufuna. Biyinza okuba tebikyala bikola okuba enkyukakyuka y'ensi. Obisimba busimbi. Kakiba kitegeeza ekisooka gwe kwolabira nti Katikkiro abadde incompetent mu kisanja kye kino ekyokuba Katikkiro mu Buganda. Amasiro gaganye okuggwa. Amasiro gaganye okuggwa. Ate ekirala ate azikiriza Obuganda. Atya. Obuganda mu kugaba ettaka mayiro 3 za mbuga ya Bwannamasole e Lusaka n'omumyuka we ne Namasole oyo erukuli eyayita Namasole abeerewo nange mbeerewo alaga Obwannamasole we buli Kyayireni gwe yagamba okusikira Obwannamasole. Kiba kitegeeza Katikkiro awo obunafu yabwolekeza. Katikkiro yansindika wa mukulu w'ebyennono minisita nengende wa minisita kakali kankuwa ekyokulabirako. Olwaleero twafunye Namasole wa Buganda asulawa. Engoma ze zonna bw'otuuka erukuli zizikirizidde. Engoma eyaniriza Namasole egamba kuzaala kuzibu. Akayumba kagwadde nenkwegerezekadde n'engoma zonna ne bifa. Charles Peter Mayiga agamba bw'ati era waba ali mu lukiiko agamba bw'ati nti bagezezzaako okuzimba amayumba g'Abannamasole ag'enjawulo olw'okuba mangi. Wa Namasole, please, you are a journalist. Njogera biva mu kamwa ka Katikkiro. You're a journalist. If somebody talks, you edit him. Kubanga editing kiri mutwe gwo. Kyayogera kirimu amakulu bati kiri mu makulu. Nati yagamba waliwo agatanaba kuzimbibwa ndowooza ngagaki abeera ne gogezaako okutegeeza. Please, you are not supposed to please or to bring something in a pleasing system. Waliwo ebintu ebi bisatu mu ggwanga. Katikkiro oba omuntu yenna byatalinaako buyinza. Ekisooka Kasubi
bw'oba oyagala okutunda kasubi otegedde omukyala gwebase naye ekiro yafunye olubuto munsonyi okwogera ekyo naye njagala mbawe immature we yafunye olubuto ekiro bwe yafunye olubuto bw'oba oyagala okutunda kasubi ate olinda omwana oyo n'azaalibwa n'asayininga otegedde zerafo kasubi w'Abaganda baziikayo bakabaka baabwe what does it mean teri alina buyinza kasubi kyogezako tegeeza Katikkiro alinga alaga obuyinza kasubi teri alina buyinza kasubi okujjako Abaganda ate Abaganda balina olukiiko lwabwe olutuuma kabaka Ssaabasajja olukiiko lero nannyini nja kukyogerako ekyo katonotono kati kamu Dr. Saava kankuzeewo katono ogambye amasiro gaganye okuggwa Katikkiro amayumba g'abanamasole agasinga tegannaggwa si gasinga embuga ebeera embamu amayiro 3 erukuli era yerina engoma kuzaala kuzibu ago ge maka Abaganda ge balinaku obuyinza byonna bizikiridde enkuyege zibiridde Katikkiro ali awo alaba oba alaba simanyi nsonga ki ekusatu kwolabira nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ddala damola emuyita mu myaganya gy'engalo oba kyessaawa awumula byayogera byonna si kyekyo zetegeeza Buganda gyeri naati fe tutunulira byakoze era embuga y'obwannamasole tebagiziika muntu kubanga lubiri lwa bwannamasole Mayiga yazigiziikamu omuntu yaziikamu omuntu kyoyo mbunnamasole bannamasole babaziika omwo aire njulisa Namaganda yazaala Muteesa bamuziika awo Damali Kisosonkole Damali efumbirwa Muteesa azaala Nassolo bamuziika awo Namasole kigo baali baziise mu lubiri ate mu lubiri baziikamu omuntu kubeerako n'ekituli emirambo gye giyita ate gwoziikayo otya omuntu naye nga ddala omuntu gy'ali Dr. Saava ani omuntu gwe baziikayo gy'ali Namasole bamuziikawa muwala wa Kayizi muwala wa Katongole ow'ente eyeyitanga Namasole n'atunda embuga tezitundibwa bonna baagula ku ttaka lya Namasole baagula nankani tebatekwa kugula Katikkiro akozeewo ekyokununula ettaka eryo kyemugezaako okugamba Ssaabasajja Kabaka ddamula agimuggyeko agikwasa omulala sigamba ekyo simuwa mateeka kikyogezaako otegeeza kyetegeezaako okutegeeza biki byakoledde eggwanga nanti biba tebiriibwa kiba kitegeeza n'okufulumagende it is up to edit your brain and find out is he fit or unfit kankuwa ekyokulabirako ekyajjuzi ekibaddewo Ssennindo muwulira abadde kuba minisita ebisanja 2 ekisanja ekyokusatu agudde yagwa ne bamuwa ekintu ekyamaanyi omulimu ogw'amaanyi ennyo mu NRM mobilizer n'agamba nti mu myaka 47 mu 7 byakoledde eggwanga ngenda kubyogerako ngenda kubibalaga ne bamuwa sente empitirivu organizinga omukolo nga gujja kubeera kololo okiraba omulamo gwaliki kulaga biki Museveni byakoledde eggwanga okumala emyaka 4 thank you enkuba neetwaniriza ng'etukaabirako ng'eringa ebakungulu ebalaga nti teri kyakoledde eggwanga enkuba bwe yakya
Senninde n'akwata akazindaalo n'ayogera. Gwe nga munnamawulire omutendeke njagala ompakanye. Yayogerayo kikyakoledde eggwanga. Tewali kwolwo. Naye ng'amazima gali. Sokolinde, toteeka mu kigambo mazima. We want to find something true. I understand, but I'm not on pleasing line. Nkozesa amazima. Ndi musajja mulokole. Amazima sigazanyisa. Onfuna kulaba. Kakati nakola ekyo. Nasituka okwogera. Kyetutageezaayo wadde akoya kijjuba. Museveni kakoze. Gwe nga munnamawulire mpakanyamu ekyo. Nze nazikiriza. Museveni alina byakoze. Nkugamba omukolo gwali gwa kututegeeza. Tontwala walala yini prison system. Mbulya kyeyayogera. Ate wali kyeyayogera ko. Thank you. Twategeeza yalemererwa. Anti gwe gwali omukolo. Kututegeeza byakoze mu myaka 47. Mwana. Yeah. Talina kyeyayogera. Ngate gwe mulamwa. Yini journalism omutwalo okya mu mutwe. Ekyokubiri Museveni nasituka okwogera. Twali tulowooza nti oli omuntu we byatayogedde ye agenda okubyogera. Nanti ngalo bale bw'omulamu watasamirirwa. Oli agenda okubyogera. Bwe yasituka okwogera yagamba nti ekisanja ekijja nja kulwanyisa obuli bw'enguzi. Gwe nga munnamawulire, what does it mean? Gwe gwali omukolo wakututegeeza bisajja bijja. Mwali mwagala kumanya biki byakoze. Yeah. Naye tiyayogera byakoledde eggwanga. Nze sokolinde. Naye tiyayogera byakoledde eggwanga. Ate yatutegeeza bigenda kujja. Kwegamba n'atutwala nti tulina anemature hopeless brain. Kyekimune wano bwe tukireta in corresponding to particular situation. Kitegeeza ne Katikkiro naye the same case. Ayina incompetences z'amaanyi. Okay. Atulaba ku mutimbagano gwa brown skin events. Tulina emboozi eya ddala n'abantu abaddala. Amanyi agange ze Douglas Kikabi Segawa Nandi n'omukugu mu nsonga ezimu muzabe amawulire ku bintu bya Buganda. Twogedde bingi nnyo era ebintu bye twogedde bibye si bya mukutu guno era si byange. Tuliwo wano kubaweereza na kubatuusaako bubaka. Tukola gwe twasomerera, tukola n'obuweereza buno. Naye njagala Dr. Saava ng'akomekereza oba ng'awunzika abeeko obubaka bwasindika eri Obuganda n'abatulaba ffenna benna Abaganda bonna abali mu nsi ez'enjawulo, abali mu Middle East, abali mu Europe, abali mu America, abali mu Asia ne mu Australia. Nsaba busabi Dr. Saava atubuulire obubaka obusembayo ku bikwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda. Buganda nyiikaavu olw'omutanda waffe okubanga teyeewulira bulungi. Neeyanziza neeyanzeeki. Kale sebo. Obuganda bwakola kyonna kye busobola. Olukiiko lwa Buganda okumanya Mwanga gyali. Ne bano baadde bagezaako kukola. Sebuggwawo talina buvunaanyizibwa eriki eri Buganda. Sebuggwawo nze mumanyi nnyo kubanga kitaata yamuwa wali waffe Mengo Mukabaka njagala okuzimba akayumba. Mwana wa Sebuggwawo tali concern na bya Buganda, eri ali kukufuna ssente wa Museveni. Mbonkulembera abataka okutwala babuyaga bwe namukubira ku lwejjo n'enjogera bingi nnyo. Mbo Museveni azimbire abataka amaka manya ekkuŋŋaaniro. Bulange yaani Ssaabasajja. Ya Ssaabasajja. Mu Bulange mulimu ekifaananyi kya Ssaabasajja. Bw'oyingira mu Bulange osanga miziro gya bika
gyegikwaniriza. What does it mean? Beba nanyini Bulange. Okay. Obaka bwo obusembayo nga tumaliriza. Eri abakuwuliriza, eri abakulaba. Neyanzeege okumpita ku mukutu guno. Naye omuntu gwayise siri mulungi, naye omwoyo gwange gulumirwa ku Buganda ne Kabaka, era byenjogeddeko saabikolera application. Otegedde? That is my blood. Ne Bayibuli yange gye nkwata eŋŋamba bakutwalako ebibyo gw'otunula. Olina okwerwanako. Otegedde? Nina okwerwanako. Ndi mulwanizi wa Buganda, era mutegedde emabega yonna amajjo gagoba mu lubiri, omalire okubijja byonna mubitegedde bwendi. Kubanga it is my blood. Otegedde? Era ne bakujjanga muwulidde mu kifo ky'okubaako akajaba kubampa nti omuzungu atutte nnyoko akanyoba kakano kakuwadde tebakampa. Naye ekyo si kikulu, ekikulu kya Buganda gwe musaayi gwange. N'olwekyo byenjogedde ndijja kuba mwetegefu nnyo singa mubiwakanyizza ono ajja kumpita. Abiwakanyizza ayogere byempakanyizza oba ebitali bituufu. Kubanga tulina okuggwanga lyaffe ebintu ebiri clean. Kubanga kana akatambi kenjogereddeko okutuusa Kristo lwalidda kajja kusigalawo. N'olwekyo that's why I'm saying so. Nebaziza nnyo okwebaziza webale nnyo okunkyaza olwaleero, era Mukama akuwa omukisa. Mukama awa omukisa radio eno n'abawuliza mwenna. Mbasabira omukisa gwa Katonda fenomena gubeere ku mmwe, naye bwe mbangako kye mwetaaga ekiri ku mutima gwammwe mukoowole omutonzi waffe agenda kukibawa. Ekitiibwa n'ettendo mbiziza eri Katonda. Amiina. Abatolaba ku media ya YouTube channel eno eya Brown Skin Events, amanya gange nze Douglas K. Segawa, nga tubadde ne Dr. Saava, musajja abadde mu Mengo okumala akabanga, nete ensonga z'Emengo azirambise bulungi. Abatakkaanya naye musobola oteeka mu comment section buli bibuuzo bye munaabuuza tujja kumuzza asobola okubiddamu. Bannamawulire obubaka bubawadde, kuba munnamawulire agaluddemu, yabisoma tiyabigwamu bugwi, era n'ensonga za Buganda taguddeemu ngwe. Mwebale nnyo kusubscribinga ku Brown Skin Events, mwebale nnyo kulikinga, mwebale nnyo commentinga, mwebale nnyo nakusharinga links zino eri famire zammwe, eri abantu bonna abatulabira mu mawanga ag'enjawulo. Twesiimye nnyo, twesiimidde ddala. Ffe baani era tusinzidde wano ku Satellite Hotel Kyanja Kisaasi Road, akafo kasuffu, akafo kalungi, ambiance yeeyo, hotel rooms zaabwe nsuffu nnungi, balina gym, balina sauna, buli kimu weekiri wano kastojja bufe yokka. Era nze olunnyuka wano nga bwe mulaba bwe nyiridde ngenda kulya ku bufe tebagiseera, nja bavulira price bwe ndibanga nkomyewo. Amanya gange nze Douglas K. Segawa, atakuumira mpeera abankuumira omulokozi Ssaabasajja Kabaka awangaale.